yonka mabere gomukazi omukade natangalija nalinga amasira azanga batukanyako ngayogerako nonsense kubanga bakola kakundiriko okuvuma abantu yesterday basirise biri ebinyomo ebiyike binyire biyika endusu bire byakayigo okwogera bire byayonka amatagembwa agembize mbako njagala ove ku bantu otegere nti olina ennaku ekumala wavuma Shiba nze ngale mukola mawulire nemogera kwa naffe tuvane twogere kyaliwo nayogera bwogezi nti wakoze Shiba ne interview naye wabadde oyokya ensi yakola benga oyokya ate bwe kyali envuma gyewavumamu omuwala oyo n'omulangira agwotalina kuwadde akantu wadde akaki mwemulya n'obutali bwamwe muzungana mujana kubulya nyingeri njira gyebe balumu kalina ebigala bibya ebintu kagenda kakwatakwata mu mmere z'abantu kakusanga odde buli kino kakikwatamu kalinga olumba olwatanzikulu kakazi gwe wavuma Shiba ekiri ekintu ekyatuka ku extent n'okumulangira nti agenda tonya padi Shiba nejijo akubisamu times 7 mu myaka gy'olina Shiba aba ina contract ya padi nga ina company ya padi CEO nga gotolina wadde omudala gw'empafu wabula okera kwenjera nesalya nosabansa ani mulekerawo wala n'ababasinga mwemazeko emikwano mumwalana n'ababalisa Shiba ku level ye n'emyaka gye alina contract ya padi yesu wamulangira CEO mulamba tulage wadde omudala gw'ennyanya gw'olina oyo omukazi yatandikira fitina okubira nga batuyisa mu bbawanga amaaso nga terina kyamumanyi kozi omusajja yakera ekyenamba salaali ne social media yamufukira ekizibu naye nga yatandikirako oyo omukazi nga alina ekigurupu kyalimu nga banwanyisa nga luza nga yagala mbeera single mother nsigale mu bwannamwandu enyebuza omukazi wange agazaaki omugamba gwe gundi mwajja nga mwagala ssente nimbawo omulimu onkonya ebifaananyi n'onkulira ku mukolo nze mukazi olwo ebigambo byenze namugana okulinnya ku mukolo gwange naye kiki omukazi yaneesibako omukazi naneesibako buli ekivaayo nga yanjogeddeko dda nimugamba naye kashikami my inbox imakyo wange nawo abcd bagazi nange omusajja nokubanenyeza zisinze muzaala sitaakola naye nemuniitinga muniitizi like I told the world nze nasoma n'abaganda omusajja saasomako naye omukama yatusinkanya conditions ze namutekoza ekikali kubasajja abalala zaabalema ye naaziyita kana mpangula mwalaali zimukira sesenda tusobola zikwata behind camera ne bwe omusajja nange munkubiramu think about my mental health omwana ndi mumulowoozeeko onange munkosa ng'omukazi awulira mumpulidde ssanyu ng'omunsabulira ate omusajja gwewesako omukikoto okuzaalangako kitaawo nja mukwata video si yasowalinga nsaba sente z'okulya ajja napakinga kabodaboda n'akolezaawo njagala okukirayifai nga kyoyogedde first of all nina audio z'abantu nga 10 nga bali very happy baina mazika kumkima dame jeba tosizaako nzanyeko ya kulusumu wachi nzanye ya kulusumu nti nzanye ya zabadenga nyanzanye tali muli nyalyo na ye njizanye otegera abantu bazokola ko damages boze olunya mulekera ovuma abantu ngamugamba batasa TikTok ajiveko atasa kina akiveko please muve ku bantu ogenda kumvuma nkuvume nja kusanga nkukube tujja kwesiba nkusibe njagala okudam I'm going to be loud and clear nja kusanga nkukube gwe mumpi awunya taka wekana byongo nja kusanga nkukube wakubide musumbalozi asubujingo yes nangamba mwamuweleza buli kintu munkozeka atake wabujingo okuva day one okuva bagobe biwulenge byamwe nga byagala kule pressing anzo mulimu mbagutwale bujingo yabamu omulimu temwamanya nti sakola application yo webuzo mutamanya sasa mulimu wa musumbalozi asubujingo nayitibwa yali call from God musumba nampita nampo omulimu temwina kye mutakoze ogwo gusajja ogujagira ogwafunisa embizo obuto gwatukana okuvana kugamba tuge mukoze barua isuka mu bisatu mu UCC gwe kenyini ne banne be wakuyetinga ababamba le sati emina mne ali ku mukolo gw'omwana mapesa gonna gasa negati musajja mukulu yaita analysis ine sati emune koti ya pink tajivamu balinga basadeka bamusadakira nsadakire njagala okusoko kubagamba ebigambo byange bino mubiwulire togenda kumvuma nkoleke mukazi gwa abantu bolumbaganye abantu basonse bampadde ne sente kati kanchi kugambe bwote wakitegedde bampadde ne ku sente abali bakukowa abantu botaddeko damages oyina omutima mubi ogusembayo ebikumpalanya simanyi ebyoto byo sibi ebyango ine ebyoto byo ine birubirirwa byo ne bigendererwa byo wagenda mu wucha ne wetega akalango mukazi nakakumma omukazi nampa akalango ka wucha wakakwa naye bakakuyitana n'okolota yakakuwa zambali yagamba omukazi ntunonya full figure omukazi nampa akalango naberanga nsasula gwote yakuwa kalango waketega n'okatanya n'okwati natakuwa kalango mukazi go wanonya nyamutolo nonfukire kizibu wanonya nyamutolo ngoyagala mukakenzo byosabiriza abantu nobafukire kizibu nenkugamba omukazi anatuka kulaba abantu soko ndekemu nonfukire kizibu naku lumu tuli ku mukolo
era na swala omukolo gwa Kenzo ngamwadde wa advisor nyamutolo yakuteka nampita awo sitemera genda ku mikolo naye yanemerako ne former CDF na ngamba agenda kujja nengenda ku mukolo nali ndi awo mukolo kutusa wakati wa jodduka nga we no wunya walava kufuwa mindi ngo wunye mindi oli mu bikanzu mu bisuuka oyambala bisali ebiringa ebisuuka dokita yabadde akwa ku masuuka yabadde akwa ku masali na masuuka dokita omugeyo kuva ku macha nozibi obudde abantu bogamba wakubidde amasimu abamanyi ogambe munagambe sula mbuno ne jusala kina kozera yivuka tinkole ndala kye kinjijeyo oyo muno yabyogeddo yagereka amanyi kye kinjijeyo nga naye nenya ndirwedde okukolera video ezisuka mu 10 ndirwedde okukuba njagala nkikuddemu video jengendo kudamu kukolera ngenda kujjawo byapa nawo jeyo nina ebyapa nga biri manya gange nga tekuliko lya musajja tekuliko lya tekuliko lya njibane njiyo nebyabana sizala mwana gwe setekekedde buli mwana ayine kyapa mu gwanga buli mwana natanaweza myaka emeka ayine nyumba toddamu kummanyira wezulo nonyo mukisago nganze bwenino ogwange mama fina wa mutu ukatuka dda ku mutima yakwetamu mukaka solo yakwetamu muli wano bujingo yakuzemuki wamweleza video ngana yakuzemuki bujingo yabeta mwata mwadda mulwanye program ayo okujijjako temuna kye mutakoze temuna mutatuse ne mulwana ne mugisaba bajibawe nti mwe mwasoma mwe musobola morning show yakuzemuki nakyo kivayo kigamba abantu yakuzemuki wamweleza video meka kwa yazindaze yakuzemuki ekigambo kyakuzemu tokyogedde kyo sula moto yakuzemuki lwaki wegana kitawu ng'avuga boda nga tewamulaga bantu ngenda mukuba ekifaananyi ne biri wewalaga wali mu busho bwakusala bwogenda kumpuguminamu tulabe enjawulo ye lwaki wegana nyoko gwa nagamako omwobutiiti atunda butiiti lwaki omutwala mukyawo n'agama emmeme bw'oba tova ku bantu obe n'emirembe mutima nali sikuvumangako mukazi gwe wajja onnoonya ne nkukwatako ekiku nga tutudde bali kusoma tukola video nga kabbaako kali ku kamera ne nkugamba ng'otambudde n'ekiku gwe kenyini n'ongamba nti oli omukazi gwakolanga naye simanyi oli byokolaani yakuloga mb'olina emmese n'ebiku mu nnyumba byagana okuvaamu ng'omukazi abikusindikira busindikize mu kika gwe mugagga gwamanyire abantu nga tinawe busabiriza nakunoonyako njagala okero njagala tunulya essimu yolabe emirundi gye nakublockinga emirundi gye nakublocka tiryemeka era oyo njagala otulo oyogere nakunoonyako ddi paayo nakulumu nga nkunoonya nakolanga ne lujja ng'oyita mu lujja omutuma Captain Music ng'oyagala okukola nange YouTube neŋŋaana gwe wala munno wafuna masanyalaze woyagala okwetyebeka wala munno wakolera walumbanga ku lusumu kumba munoonyako bizibu n'omusabiriza ssente n'omutaba nebba n'osensabula bba n'omufula ekitagasa mu bantu mu public nga tobaidde na mwana we wadde nga ku lusumu tomumaliridde keita akasiraamu kano kada n'embizi togenda kummanyira njagala okutegeeza omukisa gwe gujwawule mu gwange nze obulango bwe nina bummala nze contract zensayininga za bbeeyi sikolera kampani nafu sikolera bitole bya mmere nga mwabagenda bamupugwamu ne mukolera ebitole by'emmere ne mwasamirira ku bantu nzize kwogera ku ekyo era kyokka kyekindeese muntu kuba propaganda ne muvayo yagambye yejjusa agenza wasoma moto kati eddako nga nagikolera wasoma moto naye waali nejjusa kuki nejjusa mpita mivundi nyomwengo ndi mpita muli wambizi nejjusa kuki tewali kye nayogedde nga sikimanyi mwateeka omusajja aja ali mu bulumi ng'ate amazima mugamanyi ne mulimbalimba omukazi nga mwagala mu ssente ne mutamubulira amazima tewakola era omusajja nakati mulwadde asiba mulago nga bamukalirira asiba lwaga nga bamukalirira asiba mulago nga bamukalirira kubanga gwe mwani magasi mwayimirira side zonna eno mulyeyo n'eri mulyeyo mwe mwatandika teekezi kama nti kubagundi tukuba mugagga atuyite mutula ku panel ne mutandika emboozi ku mugagga nga tali nayo ensi temanya nti ebiwoziwozi bye bifu ensi temanya nti ekiwoziwozi tekiriiyo wabula gw'otaaka project ng'omanyi nti omugagga ajja kuyita akuggyemu ne mumala nga muzikiza omuntu muswazaswaziza nga ne mwogera temusobola kuddamu kubijjayo bwe mwakolanga Doni Chris nalina Doni Chris ne mumutamya akasenge ke yasasula ewa am osaba bawo bwasaba bunyo obwengene kabake kanyo obwengene katandika okutanga ne katunuza obuso bulingo obwendali nja kukuvuma mukazi gwe nja kukuvuma ate nkusange nkukube kyensigazza nja kukuba nkusasule tugende mu kkooti kyo nkikubulidde nkooye nze nagenza okujja okwogera byenjogera nga nkooye ndiwedde okukola video ezisuka mu 10 ndiwedde okukuba ndiwedde okufeesinga lo nkooye I'm tired kakudumpuni gwe nkukooye watandika okunjogerako ebigambo watali musango olw'omukisa gwange nze sewasizanga ku musajja siina musajja gwe nali newasizza ne aja abayombi anjagala ampa buli kimu nejjo baleese wane nkoko bameka salifu jangu kati kankikutegeeze asindika buli kintu buli lunaku otegeere nti sewasizanga kuki wawasa akadumpuniko kufana akasajjako lyakantuko ze sida bugala matu nze senda kubugala matu senda ku musajja gwensinga IT senda ku musajja gwensinga bode kuba si balance nga mu kifuba kye
nyenda ku musajja gwe balancing mu kifuba gwe ngwa mu kifuba nga nkijamu nga nkwata oleka tomanyi bumanya mukoze kyamanyi nnyo kunoonya bba wange ekirungi kyeneka kasa nti kasuka abali banjerere wange bamanyi era kitufu bakimanyi mukola kyamanyi nnyo okujja ne mulimbalimba abantu ne mulimbira abantu kubanga tebasobola kujja kulimbulula kati mutandika mwasala okutukwa propaganda mutandike ngokulimba ngago bavude nagambo nejusa munagenze wasula nenkola ki video ndangenda gikolera wali wasula nga kitawo naye wali ngayoza pichi ngenda gikolera wasula kati ate ngenda kola endala ene wenjima nga ngende wasula nga nkola endala ngane sula wali wenda go boyagala jangu ogenda kunsanga mu biti wali ekitale nnyo wanonya Nyamutolo nofuka Nyamutolo ekizibu bali batudde n'oyo mwala Lilian Aba tuba tuli ku mukolo guli wakati mwaje tumaze n'okusala kechi ng'owunya ndoza wali kweva mu budde bwa mindi nontukira mu kwenya Nyamutolo ne mugamba tuli ku mikolo kati mukuu omugambe kiki nekirogenda munnyonnyola ki era agenda kutegeera ki gwe obuyambi bwate babunoonya lwaki wegattanga nga tusaana kulabirira bwana bo lwaki tofuga ennaku yo n'okola kubalina okujyamu lwaki oyogera ku boosobola mutukozeeko damages mutuvuma buli lunaku ne mukulyatinga abantu waleeta omusajja omukadde nanfuma nga buli lunaku kiringo nayeta ka Mustafa wali matugga kalonda scrap kana kajana nyina naketolode dabwenti nze ngenda okwogerako nga maze kwetolola atunda scrap yabenese sanga mutwalo yamusabe ekyokola namwe mutwalo etano agenda aguleko namubbe mitwalo nadduka n'etaano nze sogera ku muntu nze siri wano kukola kyakali si wano kufuna likes na views gwoli level kadama afuna milioni 2 mwezi gofuna meka singo kyakutte nfudu singo kyasabira no stomach ku bantu keza bamuli ne mama yuda ogenda kanga kaza ne ruboda boda nagagoye nakaduka batudde mbo dududu abantu batoyi ne kisirani genda bakwambulule mama fina yandi kwambulule wetaka ugenda bakwambulule kisancho kinaze nkubuli nonya mama fina kwambulule ine kisirani oyine kipali njagala utandika okwetegereza wetegereza nyine bisobyo okola ne banobo danya nabo ne wosanza ine nyabo utandika okona yenga agwa wetegereza gwataina mukwano todde muna kumanyira togenda kumanyira njagala okutegereza omukisa gwo gwawe mugwangi nzobula ngo bonina bumala nze contract ze signing za bay siko ya company nafu siko ya bitole bemere ngamo bagenda bamumpugwa mu mukolere bitole bemere ne mwasamirira ku bantu nzize kuogera kwekyo era kyekyoka kyekindese mutu kuba propaganda ne muvayi mu yakambye yejusa agenza wasomo ateddako ngana jikole wasomo motoka naye wali nejusa kuki nejusa mpita mvundi nyomo ngo ndi mpita muli wambizi nejusa kuki tewali kye nayogedde nga sikimanyi mwate ko musajja ajali mu bulumi ngatama amazima mugamanyi ne mulimba limbo omukazi nga mwagala mu sente ne mutambulira amazima te wakola era omusajja nakati mu Rwanda asiba mulago nga bamukalirira hasiba lwaga nga bamukalirira asiba mulago nga bamukalirira kumanga gumwani magala smai milia side zonna eno muliyo neri muliyeyo mwe mwatandika tekezi kama tikubagunde tukuba mugaga tuyite mtu lakupana ne mutandika embozi ku mugaga nga talina yo ensete manyante biwozoze bebifu ensete manyante kyekiwozoze tekiriyo wabula gotaka project ngo manyante omugaga ajja kuita kujemu ne mumalanga muzikizo omuntu musaza swaziza nani mogate musobola kuddamu kubijayo bwe mwakolanga Doni Kulis nalina Doni Kulis ne mumutamya akasenge ke yasasula ewa am osaba bawo sababu nyo bengene kabake kanyo bengene katandika okutangana katunuzo obuso bulingo bwendali nja kukuvuma mukazi gwe nja kukuvuma ate nkusange nkukube kyensigaza nja kukuba nkusasule tugende mu koti kyo nkikubulidde nkoye nze nagenza okujja okwogera benjogera nga nkoye nze nkoye okunoonyangako entalo buli muntu gwotuze ku pano n'abeera kunze nze teweebuuza nkwogera kuwa nga bwokola amawulire nange banakola amawulire ga Shiba nenga wakoza byokujjako interview Shiba kumuvuma gye wamuvuma ebadde kulabisa as simple as that nakuvumako naye buli kintu buli kaseera ontambulirako nfudde ekizibu